olw'obulungi bw'abantu Mawogala West njagala akafo akatono ka Mawogala West okandekere ogende bakuwa omulimu mulala tutwale Mawogala West maaso emmere wooma y'abantu gye balya babiri naye gwe n'olya ensonga emu anifa kusuubiza abantu ebikwangala wati bw'otundula abantu bakenziga yagenda n'abatwalirayo ebiti by'amasanyalaze awalala n'atwala n'ebiharani akalulu bwe kaggwa ateekayo omutwe amagulu agateeka walala ateekayo n'ebikondo ekenziga yabijjayo okusuubiza abantu ebikwangala n'olowooza nti gwe wenyini I'm coming at the honor, hope and remedy for Mawogala West. Ensonga ey'okubiri bwe naaba ntuuse mu parliament nja kuleeta ekiteeso Museveni abantu bamuwabudde bulungi nja kuleeta ekiteeso omuntu atalina famire waka ng'ayiteredde ng'alina abantu waka baalabirira tasaanye kubeera minisita kati bw'onooba minisita nga gwe tutunulira nga wantu wakati biteredde what type of minister will you be? Another point I will raise when I go to parliament is to fight corruption. Omanyi ne take their detention without trial babireta mu biseera bya Obote abamu ne bibakwata nze njagala omuntu constitution etugamba omuntu bwe baba bamukutte bamuteeka hospital a quick trial ensonga zibazitemu kati Besigye amaze omwaka gwonna mukomera njagala mbabuulire Besigye bw'aviira mukomera it will be a shame twetaaga ababaka ba parliament aboogi begatte ku Kahindo tafiire bategeeze Museveni there is a mistake which we need to eliminate. Your point in Jakuji raising only the dust of the parliament. Calling my fellow parliamentarian and so you come around to Mukomere Miaka and Miaka Ngateba a veil. I'm independent parliamentary contestant. Sirwa DP, Sirwa UPC, Sunwa NRM, Nainjagaram 7 or Wibunji Biakoze. Ate Sirwa Chivination era posta yange. Jakuteka kwa bantu na. Jakuteka ko Mugisha Muntu, jakuteka ko Museveni, jakuteka ko ne Besigye kubanga nze I know he's a parliamentary hopeful. Mumanyita bamujje ko technicality. Mbere pa omunanga gwe nasanga mu parliament. President gwe nasanga gwe njagala. Nde independent. Nze nayogera bintu bingi. I'm the voice of voices. I liberated Rwakasisi. Mu budde bwa Ssemwanga Lutaya nali ku radio ne liberating Rwakasisi. Ekyo kimu Faduru Nasuru Sebulumbi ye yandema kubanga ye yandema birebye byadirira amawurire monitor bareta ntate abaserikale bakoze bati nagena ningamba sari Masaka wali nemugamba isamwe bintu byange ngame Museveni should not hanga Sebulumbi nabigane byadirira byebyo monitor bare bajije kuki abantu ba Mawogala West obuzibu bwawe buli ki boyagala obachikira mu parliament Mawogala West bwe nabantu se okusubiza abantu ebikwangala n'okugulirira abalonzi n'obafuula ng'abategeerera abantu bagenda ne bakunganya sente bajja mutwalo kati wompa omutwalo gumu nompa ebiri nenjigula mu caayi oba nenjinywamu kyenkinywedde ka soda neggwa okulinda emyaka 5 is that a solution? Ate ntunda bitabo amasomero ga Mawogala West njagala kugawa ebitabo pass Piero ineki ebitabo byentunda abantu bonna batandika okuyita in my RC kulwe ebitabo byentunda bya pass Piero omwaka oguyise twayisiza bana musanvu only one RC naye Musembabule okuyita cyari kifumo era n'amasomero abamasomero bona bo mu district mumpera bujulizi si mu district yokka ne Masaka ne Kampala mumpera bujulizi to mulimo gwenkoze good distinguished. Mwine kira kya mumbuza ku nsonga y'enguudo amalwaliro ensonga ezo nga 2 3 enguudo amalwaliro